Hello, muli mutyabeeyo tadada ntuuse mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Muli mutya abantu bange, mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero mu puroguramu yaffe eno ekikolo n'eddagala tugenda kulaba my favorite ekibwankulata. Ekibwankulata kino ddagala likulira wansi, tekitera kuwanvuwa mu kikula kyakyo. Kiba n'ebikoola biringa ebyetooloovu nga biriko engeri y'enjola mu mbiriizi omwo. Kibeera hairy, kiriko olwoyayoya ngeri ya lujimbijimbi naye si lujimbi nnyo kubanga lubeera soft, si nti bw'olweyisaako lusiiwa. Ekibwankulata nsuubira kyemmanyi naawe ky'omanyi era kye kiri awo mu kifaananyi. Ekibwankulata kino kiyina mugaso ki? Ekibwankulata kino kiyina emigaso ntuku era tekyalibuze ku luggya. Kisimbe awo mu mbiriizi, awo olusuku we lutandikira awo kiteekewo. Kubanga kijjanjaba ekifuba, obulago bunsiiwa. Ekibwankulata tekibimanyi ebyo. Enkozesa y'ekibwankulata kino tusooka ne tukibabulako ku muliro olw'ensonga nti kimanyi okutambulirako ebisaanyi, kati ebisaanyi ebyo bikyagala nnyo birekako amajimbi gaabyo. Kati tukibabulako ku muliro ne tukkakkanya amajimbi ago. Osobola okukamulamu amazzi n'ogakamulira ku jjiiko, kati nga ku mwana oyo omuto n'omuwaayo akajiiko, oba osobola okukibabula ku muliro n'okiteeka mu kikopo ng'omaze okkikunya n'oteekamu amazzi agookya n'okiwamu akaddakiika kiyingire amazzi gali, osobola okuganywa. Oba osobola okukinoga n'okikunya n'okiteeka mu kikopo n'oteekamu amazzi ageesera n'obikkako era ogalaba nga gakyusizza langi n'omanya nti gatuusizza okukola ki? Okunywa. Kaakati awo bano abaana basissa bulungi, ennyindo zaazibikidde, omuvumbavumba bw'omala okumuwa n'anywa ate n'omuvumbavumba. Abamu mu mawanga agamu ekibwankulata kino bakikozesa mu nva nga bazifumba ne bakifumbiramu. How I wish naffe tusobola okuadoptinga enkola eyo kubanga mu mazima obulamu bwonna butandikira mu ffumbiro eyo. Naye watya ng'eddagala lino lyonna lye tukozesa ab'omu ffumbiro eyo bali adoptinga ne baba nga balikozesa mu mmere. Somehow oli bw'aba mufumbi mulungi osobola okulya eddagala nga totegedde. Mu butuufu mubaamu nakati oyo lwakaawa n'otandika okubuusabuusa n'ogamba guno mululunza oba nakati. Nze ndaba nakati w'ewaffe eno bannaaye akaawa. Akaawa n'ogamba kiki kino? Kati watyanga eyamufumbye yateereddemu ddala ebikoola nga bibiri eby'omululunza. Kubanga tuyomba nti akaawa nga ate bwe tumulya nga bwe tugamba nti nakati awooma. Kubanga natural alina kukaawa. Kati okukaawa kwe kuwooma kwe era bw'omulya nga takaawa oba owulira nga takola ki? Nga tawooma. Kaakati bano ennyingo zinnuma ku kibwankulata. Tekibimanyi ebyo. Bano bannina omusujja nkuma omuliro, kibwankulata ky'oba weekwata. Bano basifuuyisa bulungi ate omusulo tegujja guleka biki? Kibwankulata. Infections mu bakyala kibwankulata. Asthma kibwankulata. Kasikonda kibwankulata. Endwadde zonna ez'omu kifuba wano kibwankulata tekimanyi bintu ebyo. Gwe yenga muwe. Bano basimanyi ngwansimbu ate mbu bwazirise eyaabwe babula teeka ku jjiiko omuwe anywe. Ensusu nga zifunye amabwa agatategeerekeka kibwankulata. Enjaba ng'ekulumye nywa nawali teekawo. Zino mbu allergy simanyi nsanze ekisaanyi ne kinjokya kibwankulata. Okunyiga amabwa kinyigira ddala bulungi amabwa. Embiro gwe nnywa kibwankulata. Kiyambako ekibumba okubeera ekiramu. Kati jjukira ekibumba
kye kiweesa cells zonna omubiri gwe zikozesa. Kati ekibumba kye kiweesa cells omusaayi gwe kikozesa. Kati ekibumba bwe kiba ekiramu, it is most likely nti ne nannyini kibumba ekyo yenna ajja kuba mulamu. Abakyala abayonsa basiina mabeere, Kibwankulata. Abakyala bannazadde n'engaziwa, Kibwankulata. Funa ekikoola kibabule, kikunye, mala okunaaba bulungi weeyonje bulungi, kiteekeyo wamma ggwe. Ojja kuddawo 14 years mbeerera, okitegedde? Thank me later. Abamu bakisogolamu juice oyo omukooyo ne bateekamu ka honey olw'okulimbalimba abato basobole okuba nga bawona ebifuba. Then abakyala, ntera nnyo okuwulira abakyala nga mugamba ate irrigation system, maama irrigation system si nnungi, omugga Nile gutandise okukala, eno emisiri beemulugunya. Omugga Nile nga gutandise okukala, there are very many reasons lwaki omugga Nile gukala. 1. Stress. 2. Nga gw'oli naye tomwagala. 3. Pressure. Ng'olina ebikutadde ku pressure. It is most likely nti omugga gujja kukala newankubadde amazzi ensulo gye ziri na buli kimu, naye ne gukala munnange. Kati okwo kw'oteeka n'ebirala nga infection and so on and so forth. So, ekibwankulata is one of them. Nywako. Funayo ebikoola nga 4-5. Bikunye biteeke mu kikopo, teekamu amazzi agookya. 5 minutes, nywa. Ojja kulaba nga you're free. Stress. Bano batulina stress. Nywa ku kibwankulata. Abaami, amaanyi matono, nywa ekibwankulata. Ojja kulaba kirina engeri gye kidayiretingamu n'ofuuyisafuyisa, ogenda okulaba nga y'oke. Sukaali, nywa ekibwankulata. Kale nziri eddagala lyennywa ne mpulira emirembe gy'enkomeredde, era nze buli lwe nkirabako okukiraba obulabi nga bw'olaba kati bwe nkitadde wano ku kifaananyi, mba mpulira obulamu nga butandise okujja. Kati ate bwe nkwata ku bikoola mba mbulabira ddala nga butuuse wendi. Kati ate bwe nkiteeka mu kamwa, bannange egyo mba ndabira ddala nga nfunye emyaka emirala 10 egy'okuba omulamu. Kale ekibwankulata mukyeyune, mukisimbe abakyala, mukyagale kubanga kitaasa emergencies, omwana ayidde, biki byonna. Ekibwankulata ekyo kirungi nnyo ku birwadde ebyo. Olaba kijjanjaba n'ebizimba, gano mayuteyute. Gwe babula akakoola bikkako kuli. Bw'oba okaggyeeko nnyiga, babula akalala teekako. Kajja kawona mpola nga bw'anywa nga bw'omuteekako, bw'omuteekako. Buli kika kya bbwa kiba kisobola okuwona okozesezza ekibwankulata. Kale tugambye katwejjanjabe. Eddagala lino buli lw'olikozesa ng'olaba tewali nkyukakyuka, ng'ate olikozesa effectively kwegamba ng'oli mujjumbize, kati awo ng'omanya nti lirabika si lye liteekeddwa okukola ku nsonga eyo. Otherwise, kino ekibwankulata ku maanyi gaakyo nga bwe nkimanyi, olunywa 1-2 wabaawo enkyukakyuka mu ky'obojjanjaba. Kale omulundi omulala ate tulabe n'ekirala ekinaataasa obulamu bwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.